weewaawo omugagga taggwa ntabaalo buli lwakuwa nti yogayoga Ssaalongo. Kale olwaleero ndi wano ku kyalo Kaliiro kiri eno mu Kalungu ate essaza tuli mu Lyebuddu. Kakati wano wendi ali n'essomero lye bayita JJ Flamingos. Essomero lino JJ Flamingos essomero eryatandikibwawo Profesa JJ Semanda nannyini mutwe. Essomero lino likyali lya lower primary abaalina abaana mu bitundu nga Kalungu, Kaliiro, mwenna bannakalungu. Essomero lino mulirabiranga ddala ssomero ddungi nnyo era ly'essomero eririna omutindo gw'ekika ekya waggulu kyokka nga ly'abaana ba wansi. Obwana buno obusoma obuto, baby class, middle class, top class, abaana nga bwomanyi lower primary weebeera. Kati eno ndibanjulidde nange nze ndi Ssengule wa 2022 nze Musisi Bosa Munnabusiro Nseregganyi Kaawonawo Omulasange. Essomero lino ddungi nnyo era nga bwe kiri nti eyeetukidde tanywa matabangufu ndituuseeko nenjagala nammwe ndibategeezeeko bannakalungu ne bannabuddu mwenna. Essomero ddungi nnyo wano we liri lyateekebwateekebwa bulungi. Kale lisobola okuyambako okuyigiriza abaana bano emigigi emito kuba emiti emito anti tugamba nti emiti emito gye gigumiza ekibira eky'obuyigiriza ekyokka ky'owa omwana wo kwe kumusomesa. N'olwekyo abaana bave buto nga basoma mu masomero ag'omulembe oba ag'omutindo ogutayogerekeka oba ogutageraageranyizika. Ekyo kyekintu ekituufu, ogutageraageranyizika. Baliyita JJ Flamingos eriri wano Kaliiro mu Kalungu naye nga lino ssaza Lyebuddu. Bannabuddu essomero liiryo kale temuddeeyo ate mugandala ng'enkwenzi ne mugamba nti tetwabazigirira. Essomero lyeryo lyatandikibwawo omusajja omulwanirizi w'olulimi Oluganda Nakinku Profesa JJ Semanda nannyini mutwe. Abamutegeera mutegeera wali ku Radio Simba programu ebigambo ddagala muwuliriza nnyo ate ne ku TikTok Eclipse mugimanyi bulungi JJ Eclipse abamugoberera ku TikTok. Kale essomero liyo nga bwe nzizeeko wano njagadde ndibalageko ate naddala mmwe bannakalungu kibayambe ate okuleeta abaana bammwe. Oyinza okuba oli mu kibuga nga ongoberera oli mu kibuga naye nga ate ne Kalungu ebyalo nga Kaliiro n'ebyalo ebirala ebiriraanyewo bimanyi bulungi. Oleete omwana mu ssomero lino ate omwana asome kubanga gwegwo omusingi gw'oba omuwadde ate omulungi. Kale kambagaliza ekiseera ekirungi ate tunaddamu natuuseeyo eno e Kalungu era nange neŋŋamba nti kino kyendabye ekirungi kakigambeko mikwano gyange. Bayinza okubayo bannakalungu abali eyo nga munnange nga ate badde tebannafuna mukisa kumanya nsonga eyo. Essomero lyeryo baliyita JJ Flamingos. Okategedde akantu ako JJ Flamingos. Mpozi nga bwe ndi musomesa sijja kuva waggulu nga sibasomesezaayo kintu. Sijja kuva waggulu nga sibasomesezaayo kintu. Ekintu olwaliro kambasomese kye tuyita Ssekiriba kya ttaka. Ssekiriba kya ttaka kyeki? Ze nsimbi z'owa omuntu nga yakava okuziika. Nabasomesa luli amabugo nembawo enjawulo yaago n'amabikwa nembawo enjawulo yaagwo n'amataaba. Kati ebyo sigenda kubiddamu bw'obanga tewagoberera vidiyo ezo teziri wala. Scrollinga bwoti wansi ku YouTube channel yaffe ojja kulaba ebigambo ebyo nga mbisomesa era nga mbinyonnyola bulungi. Kati nkunyonnyodde olwaleero Ssekiriba kya ttaka. Ezo ze ssente z'owa omuntu nga yaakavaayo bw'ati Magombe ng'ava kuziika. Tuziyita Ssekiriba kya ttaka. Otegedde?
naye nno bakijja mu lugero olugamba nti Ssekiriba kya ttaka mpaawo atali kyambala. Mpaawo atali kyambala. Kale bannange mubeere bulungi tunaddamu mwera.